tukyogereko awulire Seeka ye agamba ki. Okay. Naye ng'emirundi mingi Kyagulanyi si yasoose okubeerako mu swala zaffe. Ndabye Pulezidenti Museveni emirundi egiwerako ngazze n'abeera n'abasiraamu era ne basaala wamu. Bapoliticians baffe wano mu Mbale tusaala nawo naddala ku Yigi bajja ne bakola ki ne babeeramu ne tusaala. Kyagulanyi ze saamulaba abo abaamulaba alhamdulillah be baamulaba yagenda n'akola ki n'abeeramu. Ye swala temukwatako tuli ffenna eswala temukola ki temukakatako yeefaanaanyiriza abasaala. Kabeere nti Pulezidenti Museveni yazze n'abeera mu layini n'abeera naffe tetuyinza ga nti yasadde zuhuri naffe. Ne bwe tuba tukyogedde just kuwoomya buwoomya naye ng'ekituufu yabadde yeefaananyiriza abakola ki abasaala kuba alaba abasiraamu bano bagenda ne baweta wano ne bavaawo ne batwala omutwe ku ttaka naye naga ati kambikoleko ndabe leero bwe kinaakola ki bwe kifaanana n'abasiraamu bafaanana baki. Naye nga Yesu swala temukoleza eki temuwandiikibbwako nti asadde wabula abadde n'abantu abakola ki abasaala. Kati kyensuubira oyo kyayagala okugamba nti kituufu bajje babeere mu mizikiti gyaffe. Omuntu omukulu ng'oyo ngazze tulina buyinza mugamba nti ate nedda kati adde luddawa mumale okusaala. Security ye yennyini eyinza n'obbatawaanya naye afe abamulesaawo nti atusaale n'abeeramu mu basaala be basinga obulungi. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakyazanga abantu abatali basiraamu mu muzikiti gwe ne babeera bonna ne boogera bye boogera bo tebaasaalanga of course kubanga baali tebamaze kukola ki kukkiriza oba kusiramuka. Naye kati ono azze ne tubeera naye neyeefaananyiriza abasaala. Nze ku lwange mba mmusabira busabizi nzirabuzi bbali ne ŋŋamba ayi Allah omuddu oyo munyweze mu muzikiti abeeremu. Munyweze mufuule muntu waki wa muzikiti abeeremu nga biggwa. Naye ye tetuyinza ga nti yasadde zuhuri yasadde asiri wabula tubagamba yabaddemu n'abantu abakola ki abasaala. Ate era tetuyinza mmugoba agende abeere eri nedda. Essola yaffe bw'aba agiyimiriddemu tagenda kugyonoona tagenda gikola ki kugyonoona. Kinzijukizza emyaka gye twajjiramu wano mu Mbale naye nawalala watali Mbale abavubuka baalwananga nnyo n'abazeeyi nga basaalidde mu ngatto nga basaalira omufu. Kyenkuba yatonnye tetulina we tugenda gira bweki katusaale ne basaalira mu ki mu ngatto zaabwe. Emiggo gyavuganga ne baba lwaki osaalira mu ki mu ngatto. Era bingi nnyo ebyakolanga ki ebyayogerwanga. Naye nyina gye nali mu biseera ebyo mu Mbale muno ne babuuza kyabange nze bwe mbanga batuwadde emmere nze nkuliraanye ne bampa essowaani eyange ne ngiteekamu kaamulali gwe n'otateekamu kaamulali
Kamula ali ono gwe ntaddemu n'akaayirira ani? Nzamulya nze gwakaayirira. Sibe ki? Gwanninaanye tekiyinza kubeera nti olw'okuba onninaanye naawe akukole ki? Akukaayirire. Era gw'olya emmere yo bulungi nnyo nga tolinaamu nakyowuliddemu, nange ne ndya mmere yange ate ne mpoomerwanga bwe mbadde nsuubira okukola ki? Okuwoomerwa. Nekiri bwe kya ne mbaga nti nekiri bwe kifaanana. Bwe tuba nga tusaalidde omufu, ono najja n'asaalira mu ngatto, nze ne sizisaaliramu. Bwe kubeera kufa kwa swala, y'ani egenda okufa? Ono asaalidde mu ngatto ye egenda okukola ki? Okufa. Ne mbaga nti kati lwaki muddaawo mukubagane? Mumuleke oba eyeefa efe kasita eyaffe-nnamu. Era alhamdulillah ennaku zino tetukyawulira nayo nti waliwo okukola ki? Okulwanagana nti ate bali baasaalidde mu ngatto. Era nzijukira jjo wano jjo ly'abalamu bwe twagenda wano e Kadebede okuziika Muzeeyi Ahmad eyali omwazinyi w'oku Masjidi Salaam Wakakyonga. Netugenda netumukola ki? Netumuziika. Enkuba yatonnya, obuseerezi bwali wali nga tolina bw'oyinza nakugyamu ngatto. Era mwana wattu ku olwo nalaba abasajja bakulu bonna nga basaalidde mu ngatto nga tewali buzibu bwonna. Ne Muzeeyi Kaluba Kaluba naye ku olwo yasaalira mu ngatto nga kyagizeemu okugamba nti abayi lwaki tusaalira mu ngatto? Kubanga obudde bwali bwetaagisa kukola ki? Kusaalira mu ngatto. Era nga tolina bw'oyinza kugamba muntu nti engatto zo ziggyeemu ate olinnye wansi nga wabisi. Ffenna twamusaalirira mu ngatto, era ne tumala okusaala ne tumuwerekera ne tumutwala ne tumuziika. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. N'olwekyo ekyo tugenzeeyo lwaki? Iye bwe kuba kufa kwa swala iye yekola ki? Iba tetuuse, ezaffe zituuka. Wallahu a'lam. Tugamba nti nze ebigumba, nze Kabali, ebigumba mbitwala nti kyekiiso. Kuba omuntu akutunuulira butunuulizi bwaki nti ne bagamba nti ate yakubye ki? Amagumba. Tewaliwo nti dolinga nakajja mu mbaale nga bwe bagamba nti gundi bamukubye amagumba, nali nsuubira oli akwata kigumba n'akikukuba. Bwe nali nsuubira bwekyo nti oba oli atambula nago olukuyitako bw'ati n'agakubako ne gakola ki? Era nga ngira nnyo nga nti ebyo tebiriiyo. Naye oluvannyumako ngenda okugira nankani okwetegereza okulaba nga abantu abagamba bigumba nga bayitirivu. Netunulako mu bintu byaffe ebya shariya, ngenda okulaba nga hadisi eyinza okubiwagira yeeyo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mwatugambira nti al-aynu haqqun. Ekiiso kiki? Kya mazima gyekiri. Oli akutunulako butunuzi bwati olw'effutwa gy'alina, olw'embeera ze yakuliramu, ngenda okulaba nga kyayagala kyekituukiridde. Ekyo kye natwaliramu ki? Ebigumba. Era twannyonnyola ne tugamba nti era mwana wattu ne bwe nava wano ku leediyo bangi bajja gye ndi nga bambuuza ku kintu ekyo kyennyini
ne mbaddiramu ansa yange ne mbagamba nti oli bw'abanga si mulaguzi naye nga batugambye nti akola ki abijjanjaba ndaba nga tewaliiwo nsobi yonna kugenda kubikola ki kugenda gyali kasita abeera nga tagenda kulagula era nga waali tewaliiwo ki ssabo oba kyabadde ennaku nga 2 oba 3 emabegaawo waliwo eyankubidde essimu naŋŋamba seeka nakuwulira ku leediyo ng'osomesa ekiiso ye tinayenze wano ewaffe wonna wenye be baŋŋambye abawonya ki ebiiso ate balaguzi namugamba kimu nti noonya atali mulaguzi gwoba okola ki gwoba okozesa kati olwo bwabuuza nti bakiwonya batya hadisi za rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamba nti bwe kiba nga kizzeewo ono nanyini kkuba biiso right? Yes. Nanyini kkuba biiso nabbi atugamba nti anaabe mu ngalo anaabe mu feesi right? Emikono gino anaabire ddala nga gye tukomya ku ki kuwuzu eno ku kozi kano wakaita kakongovule tutuuse ku kakokola si ku kakongovule anaaba paati ezo n'emikyenyi kigira nakani ne ku bigere oba ku maviivi wano bagamba kunaaza maviivi alright yes nakani endala zigamba nti ne engoye zino zayambalamu nazo tusobola okukola ki okuzinwaza mwaga amazzi agakuba oli oweebiiso yanaaba so sigwe bakikubye wuliriza wulira ndi naawe kati bw'amala okubeera ki okunaaba ebyo byonna ne tukwata amazzi ago ne tugayiira ono gwe bakikubye amazzi ago ne tugakola ki ne tugamuyiira ngamba nti fabiidhnillah omuntu oyo ajja kubanga akola ki awona kitegeeza nti ekiiso kivumulwa ekiiso kikola ki kivumulwa kyekiri kye nagamba wano kibannange nze nali nnyina maama wange nga eddagala nti musota gukulumye ng'anaaba bunaabi mu ngalo bw'ati n'akuwa amazzi n'oganywa obutwa ne bukola ki kati ekyo yali akikola atya naye yennyini teyamanya wabula yamanya nti gwe bw'onaaba bw'oti omuntu muwe anywe amazzi ago biidhnillah ajja kuwoneramu era namusaba ne mugamba maama eryo eddagala limpe nange ndyagala mbeere nalyo oleme kufa nalyo naye naŋŋamba nti mwana wange nze nange sirimanyi baalimpa buwi mu buto era baalinsala busazi nga tamanyi biki byaliwo olya kati okuwonya kwegamba wali Rasul sallallahu alaihi wasallam nti munaaze mukole bwe muti ne mwe muti kiba kitegeeza nti kyo kiwonyezebwa kyo kikola ki kiwonyezebwa kyensuubira nti bwe tumala okukakasa kyomuntu ono Allah yamuwa eddagala eriwonya ki kuba Rasul sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti likulli da'in dawa buli ndwadde yonna eyina eddagala erigiwonya alright mwe eddagala eryo mulimanyi oba temulimanyi naye nga buli ndwadde erina ki eriko eddagala lyayo alright kati nekino nze bwe nkitwala tiwaliwo abayinza okuba nga bamanyi okujjanjaba ki ekiiso nga takozeewo shiriki yenna
kati bw'abanga waali nga tetumweraliikirira tusobola omukozesa. Wallahu a'lam. Naam. Akuba ebigumba babamanyi, simanyi bwe babamanya niye babamanyi, era oli ogenda okugira bwoti nga gwe basongamu nti yoyo nga naye akkiriza nti kituufu. Ebyo ebiiso bamanyiddwa. Anaabe akola atya ebyo byonna byonna, alina kubeera nga alina imaani, alina kubeera nga alina ki imaani nti awamma ddala nkola bintu bwe biti bwe batyo. Era buli wonna osoma wonna yonna yemponya gye bakola ki gye bagamba munaaze, oluvannyuma ono naye mu munaaze eddagala eryo kyajja kuwona biiznillah. Naam. Weziri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ziyatusomesa. Naye adhikari za kukola ki kusaba Allah akuwonye ebintu ebifaanaganako mu ebyo, nga akkingirize nga mwe mugenda wa min sharri hasidin idha hasada, nti ayi Allah nkusaba onkingirize omuntu ow'ensalo, kubanga oyo ow'ebiiso abeera wansaalwa, abeera wansaalwa. Kati oba owekingiriza Allah akuwonye, naye nga bwe kimala okubeerawo, bwe kimala okukola ki okubeerawo, yeyo enzijanjaba gye baatukola ki gye baatuyigiriza. Naye wali okwekingiriza ezo adhikari zonna zonna ze tusoma ku makya n'olweggulo zibeera za bintu ebyo. Nabagamba waliwo zikiri buli muntu gy'atasaana kwerabira, era buli muntu gye yandisaanye okubeera nga agikola ki agikozesa akawungeezi ne ku makya. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Yo buli muntu yenna yenna yandibadde agikola ki agyeyigiriza, agisome ku makya emirundi 3 n'olweggulo emirundi emeka 3, n'ey'okufuluma mu nnyumba. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Oyinza okwongerako Allahumma inni a'udhu, oyinza okugaa nti a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaqa, emirundi era emeka 3 n'otambula. Ezo dduwa ze zimu ku adhikar ze tusoma kubera nga tukingirizibwa ebintu ebifaanaganako nga ki ng'ebyo. Tuyina yabadde Imaamu Faisal Baminda Swedi, Rashid Mukikindu abuuza, Rashid Mukikindu abuuzizza atya? Okay, tudde ku mukulu ku Amin Amin okuba ekibiniko abuuza lwaki esswala eza yadduhuri ne asiri lwaki bwe nkubuuza nti lwaki Allah yatuwa omumwa gumu n'atuwa amaaso abiri, oyinza okunziramu? Bansuse kati biri ebyo lwaki kyenjagala okuddamu ekyo, lwaki Allah bwe yayagala bwakyo. Tetuyinza kumubuuza lwaki zino wazifuula za, tuyinza n'okubuuza nti lwaki ez'ekirozo teyazifuula ki za kyama. Kati byonna byonna okubuuza lwaki eyo si mbuuza ki ntuufu, wabula kyetumanyi nti esswala ez'emisana ziba za kyama, ez'ekiro ezibeera za lwatu, ebisingako wallahu a'lam. Sisobola kubinnyonnyola. Ibura Magombe yasiba Lwamukaaga Mande lwakuna kyalina buzibu n'akamu. Aliwo Rashidi oyo mu Kikindu nakani kyaba kiwandiise bulungi.
abadde n'ekibuuzo kye nange sikijjukira bulungi naye nga bw'onooba nga gwe gwokomezzaawo. Campaigns mu busiraamu tetulinaamu campaign era tetwekubira campaign. Eyo campaign waffe ffe abantu ffe twamweterawo naye nga mu busiraamu tetwekubira nti campaign kyate munonde. Ekyo mu busiraamu tekikola ki tekiriyo mu muzikiti oba ebweru w'omuzikiti. Naye ffenna tukimanyi nti wano e Uganda abantu engeri gye batalamuzaawo mateeka gaaki ga ddiini, buli omu akola byonna by'aba akoze eki by'aba ayagadde. Ate naffe bannannyini kuddukanya mizikiti ne tubeera nti tufunamu mu kujja kw'abaki kw'abantu abo. Kyekiri ky'ogambye nti ate bwe baleeta akasente tewali wagenda gaba ne bwe naafulumya wano fatuwa nti mu ssente muzigobe, ekyo nkukakasa tewali wagenda kuzigoba. Era bayimaamu bonna bajja kuŋŋamba nti awo seeka asomesezza naye ekyo tetujjagge katuzirye. Olaba n'olwekyo tetujja kudda mu nnankani yaki yagamba nti ssente tuzigobe oba tukole tutya, kubanga nkimanyi bulungi era bayimaamu batandise dda obbayita. Batandise dda obbayita mu mizikiti. Oluusi bo bennyini be bayita n'okuyita omuntu nti jangu tubeereko otukyalireko naffe, jangu tubeereko naawe. Ne bajja kati sirina kye ngenda kwogerako naye nga ekisinga obukulu nti ffe tetulina kampeyini mu busiraamu wonna oba weero w'omuzikiti. Ennonda y'obusiraamu esingayo obulungi egenda na shura kukubaganyaako birowoozo. Amiri ono mulaba mutya singa tumukwasa ekifo ky'obwa treasurer mu kitundu kyaffe taatuweereze bulungi nga ffe tukubaganya gwe nga tujja nga tugaa nti Amiri tukulonze gwe treasurer waffe. Eyo yennonda entuufu. Naye bino ebyokugenda okwekubira campaign nze ndi bwenti bye ndi bwenti eyo si nnonda yaffe. Si nnonda ki yaffe, kubanga ogenda kubeera nti oyogera ne byotajja kukola. Naye wano bwe tutuula ne tugamba nti oyo bannaye nze tulaba yayandibadde atukolera mu kino ne mu kiri, awo tewaliwo obuzibu. Era tuvaayo naawe Allah n'akuteera baraka mu bintu ebyo. Kiri ekya campaign ate Rasul sallallahu alaihi wasallam yagenda waggulu, yagenda wala nnyo okukinnyonnyola. Kunaga nti bw'ogenda nga weekubira campaign munnonde Allah ng'abikuteera byonna nti genda bakulonde n'obukulembeze nga butandika okukaluubirira. Yensonga lwaki olaba nti bukaluubirira ku bakulembeze baffe, kubanga basaba busabe. Si kyaki si yagamba nti no bakozesa eno eyaffe ekkirizibwa mu busiraamu. Omusanga awo nga akaddiye naye nga tayagala kuva ku bukulu. Naye tusaba Allah atusobozese mu maaso eyo tulonde nga tulondera mu ngeri entuufu. Naddala mu mizikiti gyaffe, kulonda kwaffe okwo mu mizikiti siraba lwaki twandigoberedde nnyo kuno okulonda okw'edduniya. Twandibadde tukola shura tukkiriziganya nti gundi ne gundi basobola okutukola ki okutuweereza obulungi. Era gundi atatuweereza bulungi aveeko omulala addeko baasi netutambula bwe tutyo. Kansabe Allah nti maaso eyo atuwa obusobozi obufaanaganako bwe butyo. Islamic Media. Qibla Islamic Media.